omuntu buli lwatandika mu ngeri embi oba ngambe nti alinga ki ekyo kyakola alinga agenda okukikungulamu empewo ye kennyini ajja kulumwa olw'okwerimba ate nga yali ayiza okutandika mu ngeri ennungi ng'amakubo gakyayinzika. Abooluganda mu lukuŋŋaana luno waliwo omuntu agamba nti nze njagala ngende ndowooze ku ntandikwa y'olugendo lwange. Jo twayiga ekyokuyiga nga kirina engeri gye kikwata ku muntu yenna era ebibala by'ekyokuyiga ekyo byatandika okulabika mu bitundu eby'enjawulo era olw'ekyokuyiga ekyo neebaza Katonda. Ekyokuyiga kye tubadde tuyiga emabega bibadde byakuyiga ebiyamba buli muntu ssekinnoomu yeekebere. Tebibadde nakigendererwa nti omuntu akebere munne ng'alowooza ku bibye, naye buli omu ng'alina okukebera obulamu bwe kubanga buli kyakuyiga kye twayiga mu nnaku ezisigadde emabega kibadde nga minzaani gye tuyimirirako tulyoke tumanye nti tuzitowa kiro mmeka. Kibadde ng'endabirwamu gye tuyimirira mu maaso gaayo tumanye oba tetulina bukyafu. Era jjo nabagamba nga mbasaba ekintu ekikulu kubanga ekigambo kya Katonda kigamba nti omuntu yenna awulira ekigambo kye n'atakigondera alinga oyo yeeraba mu ndabirwamu, naye olw'obutagondera kigambo kya Katonda ne yeerabira nga bw'afaanana. Ate ddala ekigambo kya Katonda ndabirwamu etulaga obukyafu bwaffe, naye bwe tumala okwekebera ne tutabaako kye tukola ekiddako twerabira nga bwe tufaanana. Nasaba Katonda era nasaba buli muntu yenna ali wano nti buli kyakuyiga kye tunaayiganga buli lunaku waleme kubanga waalinda ekyokuyiga ekyenkya, naye olw'ekyokuyiga ekyo buli omu asalengawo mu ngeri etali ya bulijjo ng'agoberera ekkubo Katonda alyoke yeeyongera okukolaganira wamu naye. Omuntu bw'agamba nti kansooke mpulire ne bye tunaayiga enkya n'agamba nti ndisalawo nga mmaze okuwulira ebyenkya n'ebyaluli, omuntu oyo aba yeggalira amakubo era awunzika agudde mu nzikiza Katonda gy'atayagala nti agwemu. Katonda yeebazibwe kubanga ku lunaku luno mu lukuŋŋaana luno mulimu abantu abassa mu nkola bye baayize mu kigambo kya Katonda, era Mukama manyi nti yasembeza kumpi ekisa kye, manyi nti Mukama alina kyayagala okukola ekitali kya bulijjo, era nkyetegekedde wadde ku nze ne ku mmwe be tuli ffenna mu lukuŋŋaana wano. Omuntu yenna alina omutima oguyaayaana ajja kufuna obuyambi oba ki oba ki. Tugenda kuyiga ekyokuyiga ekituyamba okulengera mu maaso ku katono kwebyo ebirina okubaawo ekigambo kya Katonda bye kyayogera, era okusinga tujja kutunuulira ekigambo ekifaanana n'oluyimba lwe tumaze okuyimba, oluyimba olugamba nti naakugobereranga Yesu ne bwe naakomererwa ku musaalaba, kwegamba nga tuyiga ekyokuyiga kino mulowooze ku luyimba luno kubanga lufaanana nakyo ddala. Era tugenda kusoma ebigambo ebiri mu njiri ya Yesu Kristo eyawandiikibwa Matayo essuula 10 ku lunyiriri olw'16. Tusome ebigambo ebiri ku butundu busatu mu ssuula eyo. Akatwa akasooka kagamba nti engeri abayigirizwa gye banaayiganyizibwangamu. Matayo 10 olunyiriri olw'16 wagamba nti engeri abayigirizwa gye banaayiganyizibwanga. Ate ku lunyiriri olw'24 ne wagamba nti Yesu agumya abayigirizwa be nti baleme okutya. Ne tusoma ebigambo ebiri ku lunyiriri olw'34 nawo nti okwetikka omusaalaba. Ebigambo bino byonna birinaawe bikwataganira era byonna Yesu yabigamba abatume be, kyokka naffe abaabaddira mu bigere abitugamba mu ngeri ey'okutuyamba. Olunyiriri olw'16 wagamba nti laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege, kale mubanga n'amagezi ng'emisota era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Naye mwekuumanga abantu kubanga bali bawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu, era mulitwalibwa eri ab'amasaza n'eri bakabaka okubalanga nze okuba obujulirwa eri bo n'ab'amawanga. Naye bwe banaabawangayo temweraliikiriranga nti tunaagamba tutya, nti tunaayogera ki, kubanga muliweebwa mu kiseera ekyo bye munaayogera, kubanga si mmwe mwogera wabula omwoyo gwa Kitammwe yayogerera mu mmwe. Katonda waffe aweebwe ekitiibwa. Buno bukakafu, eno insurance ey'amaanyi ku bantu ba Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Yesu yagamba abayigirizwa be nti laba mbatuma ng'endiga naye wakati
mu misege. Ebintu bino bituufu ddala. Yesu ye kennyini bwe yalinga yeetolola mu bifo ebyokuwolezaamu yalinga endiga bwe sirika mu maaso g'abo abagisalako ebyoya. Bw'olaba Yesu bwe yali mu maaso g'abo abamuloopanga okutandikira ku Hana okutuuka mu maaso ga Kayafa n'okutuuka mu maaso ga Piraato oba mu maaso ga Kerode n'okudda ewa Piraato, olaba ddala nti Yesu yali ayogera mazima bwe yali ng'agamba nti laba mbatumye ng'endiga wakati mu misege. Abantu bano bonna be mbagambye Yesu be yayita mu maaso, bw'olaba omwoyo gwe baali balina gwali mwoyo gwa misege ddala, era bw'olaba omwoyo Yesu gwe yalina gwali mwoyo gwa ndiga. Ng'endiga bw'esirika mu maaso g'abo abagisalako ebyoya, weewaawo teyeeyasamya akamwa ke, era n'abantu baatuuka okwewuunya engeri ya Yesu. Kyokka buno bwe busika bwe yawa abayigirizwa be bwe yabagamba nti mbatumye ng'endiga wakati mu misege, kale mubanga n'amagezi ng'emisota era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. Ku lunyiriri olw'17 n'abagamba nti naye mwekuumenga abantu, kubanga bali bawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu. Ebintu bino byewuunyisa. Kale okuweebwayo mu nkiiko omuntu ayinza okukikkiriza si weewaawo, naye lowooza ku kigambo ekigamba nti ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu, awo si mu kkanisa. Ebintu bino wadde si kyangu kubitegeera olwaleero, naye obanga ekigambo kya Katonda bwe kyayogera birina kubaawo bwe bityo. Bali bawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu, era mulitwalibwa eri ab'amasaza n'eri bakabaka okubalanga nze okuba obujulirwa eri bo n'abamawanga. Naye bwe banaabawangayo temweraliikiriranga nti tunaagamba tutya, nti tunaayogera ki, kubanga muliweebwa mu kiseera ekyo bye mulyogera, kubanga si mwe mwogera wabula omwoyo gwa Kitammwe yayogerera mu mmwe. Ebiseera ebiri mu maaso wano nga si bya bulijjo, ebirina okubako abo abasalawo Katonda, kubanga ekigambo kigambye nti bali babalanga erinnya lyange. Singa mbagamba nti enseene ekyawa nnyo Yesu okutuusa lw'ekyawa n'abo bamugoberera, muyinza okulowooza nti kusussa, naye nabagamba ebigambo bye mulisoma mu kitabo Early Writings ku katundu akalina omutwe ogugamba nti essuubi ly'ekkanisa, bawandiika nti abantu bakyawa Yesu era n'abagoberezi be. Ekitabo Early Writings ekitundu ekirina omutwe ogugamba nti essuubi ly'ekkanisa, tulyoke tutegeere ebigambo ebigamba nti bali babalanga linnya lyange. Singa temwanzikiriza temwandifunye mutawaana gonna, naye kubanga mwanzikiriza bali balanga ekyo. Muwulire ebigambo bino bwe bigamba essuubi ery'ekkanisa. Wagamba nti mu kiseera kino bwe wabaawo omuntu eyeegomba Katonda ng'alina enjala n'ennyooto olw'obutuukirivu, ne Katonda n'amuwa okuwulira ng'amaanyi ge gatuuse mu ye era ne gamukkusa nga gabunyisa okwagala kwe mu mutima gwe, omuntu ono bw'agulumiza Katonda ng'amutendereza, emirundi mingi abakkiriza ku ngulu, naye nga bagamba nti balindirira okukomawo kw'omulokozi, batandika okumulaba ng'eyalimbiddwa era ne bamusibako okuwunga n'okubaamu emyoyo emibi. Ebigambo bino mubiwulidde abooluganda? Mu kiseera kino bwe wabaawo omuntu eyeegomba Katonda ng'alina enjala n'ennyonto olw'obutuukirivu, ne Katonda n'amuwa okuwulira ng'amaanyi ge gatuuse mu ye era ne gamukkusa nga gabunyisa okwagala kwe mu mutima gwe, omuntu ono bw'aggulumiza Katonda ng'amutendereza, emirundi mingi abakkiriza ku ngulu naye nga bagamba nti balindirira okukomawo kw'omulokozi, batandika okumulaba ng'eyalimbiddwa era ne bamusibako okuwunga n'okubaamu emyoyo emibi. Bangi mu bakristaayo ku ngulu bambala ng'ab'ensi era ne boogera nga bo, okuggyako ekintu kimu kyokka ekiyinza okubategeeza kye bali, naye nga beetuuma bwetuumi, newankubadde nga bagamba nti balindirira okukomawo kwa Kristo. Bye banyumya tebikwata ku byaggulu naye bikwata ku byansi. Abantu abagamba nti balindirira era banguya olunaku lwa Katonda bandibadde n'emboozi entukuvu zitya era n'okutya Katonda, era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza ng'oyo bw'ali omutukuvu. Naye bangi mu bayitibwa Abadiventi kirabika nti bagezaako okuyonja emibiri gyabwe n'okulabika kungulu mu maaso g'ensi okusinga bwe banoonya mu kigambo kya Katonda okumanyanga bwe bayinza okukkirizibwa Katonda. Agenda mu maaso nti kiyinza kuba kitya Yesu ajjudde okwagala era ekyokulabirako kyaffe singa yeeraga mu bantu bano era ne mu bayigiriza b'eddiini nga bwe
omutaali ogwasooka nga yeeraga abantu. Yazaalibwa mu kiraalo ky'ente, mumugoberere mu bulamu bwe ne mu buweereza bwe. Yali muntu wa nnaku era ajjudde obuyinike. Abafalisaayo kungulu bano bayinza okukwatibwa ensonyi nga balabye omulokozi omuteefu era omuwombeefu mu mutima eyayambala ekyambalo ekitalina wagattirwa era nga talina wa kusaluba. Obulamu bwe obutaliiko kunenyezebwa wadde era obujjudde okweganyisa buyinza okubasalira omusango. Empisa z'entukuvu n'ekitiibwa kye biyinza okusirisa enseko zaabwe ez'obugwagwa. Okunyumyako okujjudde amazima ate nga gakwata ku mutima kuyinza okubikula empisa zaabwe mu butuufu bwazo nga bwe ziri. Era mangu ddala bayinza okwagala okwewonya Yesu ajjudde okwagala era ekyokulabirako ky'obuwombeefu. Bayinza okukwata ekifo ekisooka okumutega mu bigambo by'ayogera era nga bagamba nti oyo akomererwe akomererwe. Manyi nti bino tewali n'omu ayinza okubyerumiriza nti buli omu manyi nti alowooza okubeera mu ludda olubi n'ayisibwa bwe ruti, naye ekigambo kya Katonda weekiri ffe okwekebera. Ate Bayibuli egamba nti singa twekebera tetwandisaliddwa musango. Tuyinza okumanya oba Omwoyo Omutukuvu abeera mufe oba tabeera mufe, naye mu bantu abatudde wano bameka abalikubirwa mu makuŋŋaaniro era baani abali bakubiramu? Weebuuze ekibuuzo kino, genda nakyo, kubanga ekigambo kya Katonda tekirimba, kiribaawo ne mu nkiiko nga ebyafaayo bwe biraga. Ebyafaayo bye birina okweddamu. Njagala tunyumye ku birina okuba ku bantu abagoberera Kristo, oba ddala abantu bawulira nga bamalirivu basabe Katonda abawa amaanyi tusobole okuyimirira mu biseera bino ebiri mu maaso gaffe. Ellen G. White bwe yali ng'awandiika ebigambo ebinnyonnyola essuula eno eyogera ku babuulizi abaasooka, yawandiika ebigambo bw'ati nti, era nga agamba bw'ati, mugendera bambatuma mmwe ng'abaana b'endiga wakati mu misege. Luka essuula 10:3. Kibagwanira okukakkanira mu kwagala kwa Katonda era omwoyo gwabwe nga muteefu ne bwe bakolebwako akabi. Katonda wakubambaza ekyambalo ky'eggulu. Omwoyo Omutukuvu wakwogeranga n'endowooza zaabwe era n'omutima gwabwe amaloboozi gaabwe galeme okufaanana ag'emisege egiboggola. Yensonga lwaki amaanyi gano getuze twogera tulina okufunira mu lugendo lw'obukristaayo lwe tulina okutambula. Jjo twayiga ekyokuyiga ekikulu nga kitulaga olugendo lw'okwatula ebibi. Olugendo lw'obukristaayo luno lwe tulina okutambula mwe muli amaanyi aganaatuyimiriza mu maaso wano nga tetuswazibwa enenjiri nga teswazibwa ku lwaffe. Yesu yeeyongera okuwa abayigirizwa be ebiragiro ng'agamba nti, naye mwekuumenga abantu baali tebalina kwesigamu byonna abo abatamanyi Katonda tibababikulira enteekateeka zaabwe zonna, kubanga ekyo kyandireetedde abakozi ba Setaani okubalemesa. Abantu bye bagunjaawo byawukana n'enteekateeka za Katonda. Abazimba ennyumba ya Katonda kibagwanira okugoberera ekifaananyi ekyalagibwa ku lusozi, ekifaananyi ky'eggulu. Katonda ajoogebwa era n'obubaka ne bulemesebwa abaddu ba Katonda bwe batambulira ku magezi ge baweebwa abantu abatakulembeddwa Mwoyo Mutukuvu. Amagezi g'ensi bwe busirusiru mu maaso ga Katonda era abagatambulirako bajja kubula. Yesu bwe yali ayogera ebigambo bino tyatumye abayigirizwa be nga balinga endiga wakati mu misege, n'abagamba nti balina okwekuumanga abantu kubanga bali bakubira ne mu makuŋŋaaniro gaabwe era n'okubalyamu olukwe, n'abawa obwesige nti temutyanga nga mulowooza bye munaayogera nga mutuuse mu kabyako, kubanga muliweebwayo mu kaseera ako kye munaayogera. Yabagamba ku 2:1 nti owooluganda anaawangayo muganda we okufa ne kitaawe omwana, n'abaana banaajeemeranga ababazaala n'okubassa. Munaakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange, naye alinyikira okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Bwe babagobanga mu kibuga ekyo muddukiranga mu kyokubiri, kubanga ddala mbagamba nti temuli bunya bibuga bya Isirayiri okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alijja. Yesu batugamba nti bwe yayigganyizibwanga yaddukire Kaperinawumu, teyakaayanira n'afa. Naffe bwe yatusaba okukolanga. Ate mikwano gyange abooluganda, mulowooze ku biseera byaffe engeri okuyigganyizibwa gye tusembereddemu ekiseera ekyo. Tusaanira okusaba Katonda atuwa amaanyi okuyimirira obulungi
bulungi nga tetukwatiddwa sonyi era nga tetuswazizza linnya lya Mukama waffe, kubanga bw'osoma ebyokuyigganyizibwa n'ebizibu ebikulimu, bw'osoma ebyatuuka ku muddu wa Katonda Pawulo, engeri gye yayigganyizibwa mu makanisa ne mu nkiiko, bifo bibiri ebikulaga nti ebyafaayo bino birina okutuuka. Kyemba njagala okubasomera ebigambo ebiri mu kitabo Acts of Apostles ekya L.G. White ng'ayogera ku ekyo ekyatuuka ku Pawulo, naffe tubirowoozeeko era naffe tutwale ensonga eyo. Ebigambo bye ngenda okusoma mbasaba okubirowoozaako ddala. Essuula yana ku peegi eyo gye mulaba eyitibwa nti Pawulo ng'ajulirira ewa Kayisaali. Era abantu ba Katonda mu kiseera kino balina okusisinkana obukyayi ng'obwo, batugamba obukyayi obwalagibwa Pawulo. Bangi mu bantu abagamba nti bagoberezi ba Kristo bajjudde amalala ng'ag'Abayudaaya, okweyagala, okwesiba ku bulombolombo n'okweyagala n'omwoyo gw'okuyigganya ogwali gwaweebwa ekifo mu mitima gy'Abayudaaya. Mu kiseera ekijja abantu abagamba nti baweereza ba Kristo bakukola nga bakabona n'abakulu mu Bayudaaya bwe bayisa Kristo n'abatume be. Mu kiseera ekyakabi ddala abaddu ba Katonda abeesigwa kye basemberedde okuyitamu bajja kusisinkana emitima emikakanyavu, enteekateeka ezijjudde obulabe era n'obukyayi obutaddirira ng'ebyaliwo mu kiseera kya Pawulo. Mu kiseera ekizibu abo bonna abanaaweereza Katonda nga tebatya, nga bagoberera omutima kye gubagamba, bajja kuba beetaaga obuvumu era n'okutegeera Katonda awamu n'ekigambo kye, kubanga abantu abeesigwa eri Katonda baliyigganyizibwa, enteekateeka zaabwe ziribuusabuusibwa, okufuba kwabwe okulungi kulitwalibwa mu ngeri embi era amannya gaabwe galyogerwako bubi. Ebintu bino tetuyinza kugamba nti biribaawo mu myaka egijja. Enteekateeka za bino zonna zaamala okuteekebwateekebwa. Kirungi tumanye nti mu kiseera ekyo ekizibu abo bonna abanaaweereza Katonda nga tebatya, nga bagoberera omutima kye gubagamba, bajja kuba beetaaga obuvumu era n'okutegeera Katonda wamu n'ekigambo kye, kubanga abantu abeesigwa ku Katonda baliyigganyizibwa, enteekateeka zaabwe ziribuusabuusibwa, okufuba kwabwe okulungi kulitwalibwa mu ngeri embi era n'amannya gaabwe galyogerwako bubi. Setaani wakukozesa amaanyi ag'obulimba bwe bwonna abuzaabuza emitima era aleetera enzikiza ebirowoozo, olwo ekibi kirabike ng'ekirungi n'ekirungi kitwalibwe ng'ekibi. Muwulira ebintu Setaani byalikola. Okukkiriza kw'abantu ba Katonda gye kunaakoma okunywera era n'okutuukirira era n'okusalawo kwabwe okuba abawulize eri Katonda nga kunywevu, Setaani alireeta gye bali okutabukaatabuka okuva ku bantu abatatya Katonda n'amateeka ge, kyokka nga bagamba nti batuukirivu. Okunywerera mu kukkiriza okwaweebwa abatuukirivu kyetaaga okuba n'essuubi eritanyeenyezebwa, obumalirivu awamu n'obuzira. Katonda ayagala abantu be beeteeketeeka akabi akasembedde, oba beeteeseteese oba tebeeteeseteese, bonna baakusisinkana akabi kano. Era abo abeewaayo okugoberera ebiragiro bya Katonda bokka be baliyimirira nga banywevu mu kiseera ky'ebikemu n'okuweewebwa. Obulamu bwe tubadde tuyigako emabega okuva lwe twatandika olukuŋŋaana okutuuka leero, nga tulagibwa obulamu bwe twetaaga, ekigambo kya Katonda kitugamba nti teri n'omu aliweebwa amaanyi ng'okuyigganyizibwa kukoze kutya nga kutandise. Naye akabi bwe kalitandika kiriba kiseera ekiraga abantu ba Katonda bennyini. Twabiyiga ku Ssabbiiti ssaawa 5 nga tulaba nti okugezesebwa kwa Yesu kwalaga empisa ze ezituukiridde nga bwe ziri, nti gye yakoma okugezesebwa empisa ze nazo zaalabika. Bagamba nti kiseera ekyakabi omukristaayo ateenenya gy'anaakoma okugezesebwa naye gy'anaakoma okuggwaamu amaanyi era n'okwegaana Kristo nga bwe kyali ku Peetero. Oli eyawakana nti tayinza kukola atya, nti tali mwegaana. Kambabuulire abooluganda, Katonda ayagala abantu be beeteeketeeka akabi akasembedde, oba beeteeseteese oba tebeeteeseteese, bonna balina okusisinkana akabi kano. Era abo abeewaayo okugoberera ebiragiro bya Katonda bokka be baliyimirira nga banywevu mu kiseera ky'ebikemu n'okuweewebwa. Abafuzi b'ensi lwe balyegattira awamu n'abakulembeze b'ekkanisa okukakka n'okulemesa eddembe ly'okwesalirawo abatya Katonda era abamuweereza mu mazima bwe balirabika. Yesu kyeyava agamba abayigirizwa be nti, laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege.
kale mubanga n'amagezi ng'emisota era mubanga ng'amayiba obutaba na bukuusa. N'abagamba nti naye temwesiganga abantu kubanga abantu abo bwe mwesiga be bali bakubira mu makuŋŋaaniro, be bali bawaayo mu nkiiko era be bali n'okukaayana nga Abayudaaya bwe baakaayana nti Yesu akomererwe. Waliwo ekyanneewuunyisa bw'otunuulira abantu abaayogera nti Yesu akomererwe, oyinza okwewuunya nti mu wiiki emu yokka eyali ewedde be baayala engoye zaabwe nga boogera nti Ozaana aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Teweesiganga omuntu, weesigenga Katonda yekka bw'oba ossaamu ekitiibwa n'obwesige, kubanga toyinza kunnyonnyola bintu bino. Singa olowooza engeri abantu gye baayala engoye zaabwe mu kkubo, abantu baayala ensansa ez'enkindu mu kkubo nga bwe banyeenya emikono nga boogera nti Ozaana aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama. Ku lunaku olwasooka mu wiiki, ku Friday yaddako, nga tewanayita na mwezi, nga tewanayita mwaka, abantu abo be baayogera nti akomererwe. Pilato n'ababuuza nti nkomerere kabaka wammwe? Ne bamugamba nti tetulina kabaka mulala wabula Kaisaali. Bw'oba oyagala okumanya lwaki tolina kwesiga muntu, labira ku byabaawo mu kitta abantu ne bakyayisa omuntu munne, omuntu oyo natta munne nga mu wiiki ewedde baali tebalina buzibu bwonna wakati waabwe. Kati kambabuulire, omuntu yeetaaga okwesiga Katonda yekka n'ateeka obwesige bwe mu ye yekka mu ngeri ey'enjawulo, kiyitibwa omukwano ogwa bulijjo ogutava ku kisa kya Katonda ekyakola omulimu mu bulamu bw'omuntu. Omukwano ogwo tegulina we gulituuka. Pawulo yayigganyizibwa n'atuuka abantu bonna okumusuulirira, naye oluvannyuma yawandiikira Timoseewo ng'agamba nti mu kwoza kwange okw'olubereberye tewali yannyamba, naye bonna banjabulira. Naye n'agamba nti baleme kukibalirwa. Yesu abantu bonna baamwabulira okutuuka ne mu bayigirizwa be. Yesu yagamba nti mulikyayibwa abantu bonna nga babalanga erinnya lyange. Mulowooza ebiseera ebiri mu maaso byange oba abali babayigganyizibwa balibonyaabonyezebwa? Ensonga okutuuka lwe bakyayibwa, omuntu n'akyayibwa muganda we. Kubanga mwasoma olunyiri olwa24 awo watulaga Yesu ng'agumya abayigirizwa be nti baleme okutya. Yagamba nti omuyigirizwa tasinga amuyigiriza, so n'omuddu tasinga mukama we. Kimumala omuyigiriza okubanga omuyigiriza n'omuddu okubanga mukama we? Obanga bayise nannyini nju Berizebuli, tebalisingawo abo abali mu nju ye. Kale temutyanga, kubanga tewali kigambo ekyabikibwa ekitali bikkulwa, newankubadde ekyakwekebwa ekitali manyibwa. Kyembagambira mu kizikiza mukyogererenga mu musana, kyemuwulira mu kutu mukibuulirenga waggulu mu nnyumba. So temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mumutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri gwe mu Geyeena. Mwawulidde ebyafaayo bya Husi ne mwenna mwawulidde ebya Jolamu, obukyayi obuliwo obwakolebwa kwabo bwantiisa businga obw'abantu abakayanira ekibanja bwantiisa. Yensonga lwaki ebigambo bino bimaliriza bigamba nti ebirala byonna abantu bye balinamu essuubi bwe binaabanga biwanguddwa we walirabikira oyo alina okwesiga yakuwa okutagwawo. Era abalabe b'amazima bwe banaabanga beetoolodde enjuyi zonna nga bakola olukujjukujju balyoke babakoleko akabi, Katonda ajja kubateekako eriiso lye era abalabirire. Katonda ajja kubanga ekisiikirize n'olwazi olugumu mu nsi enkalu. Era essuubi weeriri, abantu basaanidde okuteeka essuubi lyabwe ku Katonda ne balowooza oba ekkubo Katonda lye yabalagira baliyitamu, ne balowooza obanga bajjawo ebibaawula ne Katonda, olwo ne balyoka bamwesiga nga tebamubuusabuusa, kubanga Katonda tajja kubalekerera. Katonda ajja kutaasa abantu be ne bwe banaabanga tebalina buddukiro bulala ku nsi, naye Katonda yajja kubataasa. Kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu, nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu, naye yenna alinneegaanira mu maaso g'abantu, nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Kyenva mbakoowoola abooluganda nti buli omu mu mutima gwe yeeweeyo eri Katonda, yeeteeketeeke ddala. Ate njagala obbagamba nti tulina okweteekateeka kutono nnyo okusinziira ku lutalo lwe tulina. Okweteekateeka kwaffe kuyinza okutuyamba mu kiseera kino nga tewali kabi, naye akabi bwe kanajja okuloopa ne kuweebwayo. Ngenda kubasomera bye baliroopa abantu ba Katonda kuba byantiisa.
mpe ekitabo ky'olutalo olunene ekyo mbasomere tusome abantu ba Katonda be bali baloopa. Tugenda kusoma ku peegi 381 essula ya 36 eyitibwa olutalo olubindabinda. Waliwo olutalo olubindabinda ate njagala nkubulire okuvunaana okuliwo bwe kuli abantu ba Mukama kwe bagenda okuloopebwa. Peegi 381 abo bonna abassaamu ekitiibwa Sabbiiti eya Bayibuli bakuvunaanibwa ng'abalabe b'amateeka abatayagala butebenkevu. Omusango guno mwangu abalabe b'amateeka n'obutebenkevu abo bonna abassaamu ekitiibwa Sabbiiti eya Bayibuli bakuvunaanibwa ng'abatayagala butebenkevu abagala okwonoona ebiragiro ebireeta emirembe mu bantu abalabe b'amateeka. Ankubuulire omusango guno gujja kuleetera oyo atagula mmotoka okulowooza nti gwe kanaaluleeta. Kambabuulira abantu okuyigganya bannaabwe kijja kusookera ku kunoonyeza abo abayigganyizibwa emisango giteekebwe mu mitwe gy'abantu era abantu batuuke okulaba nga ddala mazima oba omuntu agambibwa okulemesa obutebenkevu kiki abantu kye bayinza okumukola. Singa abantu bagamba nti okulemera mu bwavu kiva kwoyo olwo abantu bakumuyisa batya. Awo tolaba nti ebigambo Yesu bye yayogera nti mulikyayibwa abantu bonna abooluganda bali bawaayo abazadde baweeyo abaana baabwe n'abaana baliwaayo abazadde. Olowooza ekyo kintu kizibu nnyo okubaawo mu kiseera ekyo. Ate omwoyo omutukuvu aliba agiddwa ku nsi abantu nga bakozesebwa setaani awatali abakomako wadde n'akatono. Ebintu olwaliro bye tutayinza kulowoozaako byakubaawo ekyennaku kwe kweteekateeka. Abo bonna abassaamu ekitiibwa Sabbiiti eya Bayibuli bakuvunaanibwa ng'abatayagala butebenkevu abaagala okwonoona ebiragiro ebireeta emirembe mu bantu abalabe b'amateeka abaagala obuteekawo obuvuyo n'obulyake. Egyo misango awamu n'okwagala Katonda abonereza ensi. Obwesigwa bwabwe bwakutwalibwa ng'abalina emputtu abakakanyavu era abanyooma obuyinza. Emisango gino myangu okunywerera ku bye bakkiriza byakutwalibwa ng'emputtu bakubituuma kusussa bali biyita bukakanyavu bali bituuma kwagala kutambulira mu njawukana ne banno. Ate jjukira ebitundu bibiri ebiryegatta. Abantu bakuvunaanibwa mu makanisa ne mu nkiiko ez'ensi. Abantu baali kwegaana omuntu alibanga talina buddukiro okuggyako ku Katonda yekka. Omuntu ateweerayo ddala eri Katonda waakulaba nnaku waakubulwa gwaddukirako byakumufuukira ng'ebyanneero. Omulabe we Galuba ng'amuli bubi ne bamugamba nti Galuba akulembedde ejje era azza kuwangula enneero yali talina Katonda gw'ayinza okwesiga nga Pawulo yali yayisalawo bulungi. Pawulo yali alina Katonda gwe yeesiga naye enneero yali talina Katonda gw'ayinza kukola ki kwesiga. Obwesigwa bwabwe bwakutwalibwa ng'abalina emputtu abakakanyavu era abanyooma ab'obuyinza. Bakuvunaanibwa olw'okweyawula okuva ku mugendo. Abasumba baliryamu olukwa amateeka ga Katonda bakusinziira ku bituuti. Mbo bakusinziira wa? Bakusinziira ku bituuti. Bayigiriza abantu okussaamu ekitiibwa ab'obuyinza kubanga balondebwa Katonda. Ennyiriri ezinaasomebwa nga wano muli zeewuunya ate nga ziva mu Bayibuli. Ebigambo Pawulo bye yayogera nti muwulirenga abakulu abakola batya ababafuga kubanga nga bijjibwa mu Bayibuli. Abooluganda ne bannyinaze twetaaga obuddukiro mu Yesu kubanga bwe tutaabufune bwekweko bunaabeera. Katonda oyo alina obwesigwa bwe tutamufune. Katonda eyawa ebisuubiza abantu bwe tutamufune. Tewali ludda lwakusatu. Tulikubirwa mu makanisa oba tukubira abantu mu makanisa nga tubalanga erinnya lya Yesu. Abakuumi b'amateeka bakujwetekebwako era basingisibwe emisango mu bifo omusalirwa emisango ne mu nkiiko ezikola amateeka. Ebigambo byabwe bajja kubinyoola bitegeezeemu amakulu amalala era n'ebigendererwa byabwe birowoozebwa okuba eby'obulabe ddala. Okimanyi nti Pawulo yaloopebwa okuba nti ye yayokya ekibuga Roma. Enteekateeka embi ezitakolebwanga zitya ze batabanga
nazo balizibalowoleza ebigambo byabwe bali binyoola mujjukire ebigambo Yesu byayogera nti mumenye yeekaalu eno nange ndigizimba ennaku mmeka 3 naye ebigambo bye babinyoola ne bagamba nti ono yeggulumiza nti ayinza n'okumenya yeekaalu eya Katonda n'agizimba mu nnaku 3 yali ayogeddeko nti alimenya yeekaalu n'agizimba mu nnaku 3 oba yagamba nti mumenye yeekaalu eno nange ndigizimba mu nnaku 3 okugamba nti mumenye yeekaalu nange ndigizimba mu nnaku 3 byali birina kye bitegeeza nga alinga agamba nti kaakano mujjuze ekikompe kyammwe munzite naye ku lunaku olwokusatu ndikola nti andizuukira naye ebigambo bye babinyoola balyoke bamufuneku ensonga ne bamulumiriza nti twawulira ng'agamba nti alimenya yeekaalu yabyogererawa ate kambabuulire ku musango guno Yesu teyeewolereza teyeeyogerako teyagambako nti nedda omuntu ono ayogedde bubisi weewaawo kambabuulire abantu ba Katonda tebajja kwewozaako Bayibuli egamba nti temweraliikiriranga nti tunaagamba tutya temwetawaanyanga mu birowoozo Katonda aliba ku ludda lwammwe era balisingisibwa emisango ebigambo byabwe bajja kubinyoola bitegeezemu amakulu amalala era ebigendebwa byabwe birowoozebwa okuba ebyobulabe ddala ekkanisa z'obuprotestanti olw'okugaana okukkiriza ebyawandiikibwa kye biyigiriza mu mateeka ga Katonda bajja kwagala okuziba obumwa bw'abo abalina okukkiriza kwabwe obutayinza kuwangulwa okuyita mu Bayibuli wadde nga baziba amaaso gaabwe obutalaba mazima basazeewo okukwata ekkubo eribatuusa mu kuyigganya abakristaayo bannaabwe abaganye mu bugenderevu kyo kye bakola okukkiriza sabbiiti ey'obwappaapa abakungu mu kanisa ne mu ggwanga bakwegattira wamu baliise abantu enguzi babasendesendo baba bawalirize bonna basinze Sande olw'okubanga tebalibeera na bujulirwa byawandiikibwa okusemba kye bakola bakuteekawo amateeka makambwe obufuzi obujjudde obulyake bumalawo obwenkanya n'amazima era ne mu Amerika ensi ey'eddembe bwe bali babaagala okusiimibwa abantu abafuzi n'abateesi b'amateeka bakwagala okubasanyusa nga bawaliriza etteeka ery'okukuuma olunaku olwa Sande eddembe ly'obuntu eryagulibwe omuwendo omunene teririjjukirwa ng'ekyomuwendo ebigambo bino Yesu bye yayogera mu Matayo 10 bikulu bwe yayogera nti laba nze mbatuma ng'endiga wakati mu misege kale mubanga n'amagezi ng'emisota era mubanga amayibo obutaba na bukuusa naye mwekuumenga abantu kubanga bali bawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu era mulitwalibwa eri ab'amasaza n'eri bakabaka okubalanga nze obujulirwa eri abo n'abamawanga Katonda ajja kukkiriza abantu be batwalibwe mu nkiiko olw'ekigendererwa ekirungi wadde Setaani alikikola okubalumya abayise bubi naye Katonda alikyusaamu ekyo okuba omukisa eri abafuzi abo bategere Katonda ate nga bwe twayiga ku sabbiiti akawungeezi nga mbagamba abantu Yesu be yasisinkana mu lugendo lw'olusembayo nabagamba n'abantu Pawulo be yasisinkana mu lugendo lw'olusembayo abamu baweebwa obulamu obutaggwawo abalala ne basalirwa omusango bwe kityo bwe kiri baabo abalisinkana abantu ba Katonda mu lugendo lwabwe olusembayo nabo baliweebwa omukisa ogusembayo okusalibwa omusango bw'okuweebwa obulamu nabagamba nti omuntu yenna yayogera ne Yesu okuva ng'avudde mu lusuku Gesusemaani ebigambo bye yamugamba byamuwa obulamu oba ne bimusalira omusango omuntu yenna yasisinkana Pawulo ng'amaze okukwatibwa mu yeekaalu e Yerusaalemu ne bamwetoolooza mu nkiiko omuntu yenna eyayogera naye teyafuna mukisa mulala oluvannyuma lw'ekiseera ekyo yaweebwa obulamu oba yasalirwa omusango abantu ba Katonda nabo baakutambula olugendo luno era omuntu yenna alibasisinkana ebigambo bye bali mugamba yenkomerero ye alijjuza ekikompe ekyokuweebwa obulamu oba okusalirwa omusango nabagamba nti Pawulo bwe yali mu lugendo luno ebigambo bino nabibasomera kubanga Pawulo yali akimanyi nti omuntu yenna gw'anaayogera naye nti baliddamu okusisinkana ku lunaku olulala omuntu oyo ng'ali ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda oba ng'ali ku kkono yali amanyi nti baliddamu okusisinkana ng'ebigambo bye yamugamba byamufuukira vvumbe erireeta obulamu oba evvumbe erireeta okufa Pawulo kyeyava asaba nnyo Katonda nti omuntu yenna gw'anaasisinkana ne bw'anaaba ng'amulinako obuyinza amubuulire ekiyinza okulokola obulamu bwe nga bukyali Pawulo bwe yasisinkana omuntu ayitibwa Felikisi n'amugamba nti genda kaakano bwe ndiba n'ebbanga ndikuyita nabasomera ebigambo nti mu kaseera ako yasalirwa omusango ogw'okuzikirira ye yayogera n'asisinkana Agulipa n'agamba Pawulo nti obuze katono
omufuulo omukristaayo nabasomera ebigambo nti naye yasalirwa omusango, nabasomera nti oluvannyuma yasisinkana Neero era naye yasalirwa omusango. Mu lugendo lwaffe olusembayo omuntu yenna bwe tulisisinkana taliba na mukisa mulala, omusango gulisalibwa mu kaseera ako. Nabagamba nti okusalirwa omusango n'okujuza ekikopo tekitegeeza kukola kibi oba okuzza ogwa Nnagomola. Okusalawo kyokka oba obutasalawo kiyinza okuzikiriza omuntu. Buli lunaku abantu basukka ekisa kya Katonda we kikoma. Buli lunaku abantu babaako kye bakola ne basukka emikisa gyabwe we gikoma. Buli lunaku n'abasomera ebigambo nti Yesu bwe yababuuza Piraati, kino okyogedde ku bubwo nanti kibalala be bakubuulidde ebigambo byange. Nabasomera ebigambo ebigamba nti Omwoyo Omutukuvu yali ayogera ne Piraato era ekyokuddamu kye yawa nabibasomera nti okwo kwe kwali okusalibwa omusango kwe. Obubaka mukyala we bwe yamuweereza nga Yesu akomyewo omulundi ogwokubiri ewa Piraato ng'avudde ewa Kerode, ebibye byali byawedde dda ng'omusango gwamaze dda okusalibwa. Abooluganda, nammwe mulowooza okuzikirira kwe okuva ku kigambo ekigamba nti nze ndi Muyudaaya, ab'eggwanga lyammwe be bambulidde ebyammwe. Lowooza okusalibwa omusango olw'ekigambo kimu kyokka, ekigambo ekyo. Era nabagamba omuntu ayitibwa Yuda yatambula ne Yesu mu bingi nga bw'akola n'ebibi bingi, naye olunaku lumu mu lugendo lwa Yesu ng'ali ewa Kayaafa, Yuda yajjuza ekikopo kye. Yesu bwe yamala okumuwa ekitole, Setaani yajjula omutima gwa Yuda. Olowooza kyekibi ekinene kye yali akoze, naye yali ajjuza kikopo kye. Omuntu ayitibwa Kayaafa yajjuza ekikopo kye. Bwe yabuuza Yesu nti oli mwana wa Katonda, Yesu n'addamu nti oyogedde. Kayaafa n'ayuza engoye ze. Okuyuza engoye ze newankubadde nga teyamanya kye kitegeeza, kyali kiyinza kwakirwa kitangaala nate emirembe gyonna. Naye nabagamba nti mu ngendo zino ebbiri, olwa Yesu n'olwa Pawulo, omuntu gwe basisinkana nga yeeteeseteese yafunirawo obulamu obutaggwawo. Nabawa ekyokulabirako eky'omubbi ku musalaba. Omubbi ono awatali bukwakkulizo bwonna yalokolebwa amangu ago mu lugendo lwa Yesu. Nabagamba eby'omukuumi w'ekkomera mu lugendo lwa Pawulo nga tumugeraageranya ne Felikisi, baleeta Pawulo ng'asibiddwa mu maaso g'omukuumi w'ekkomero, era baleeta Pawulo ng'asibiddwa mu maaso ga Felikisi. Si weewaawo nti naye omukuumi w'ekkomera yalaba abantu bano engeri gye bali abateefu, n'abalaba engeri gye basonyiye ababakoze obubi, n'alaba engeri gye batadduse ate ng'enzigi zagguse, n'agamba nti basebo kiŋŋwanidde kukola nti okulokolebwa. Bw'atyo n'ayaniriza obulokozi ye n'amaka ge era ne yasonyiyibwa. Yakkiriza okwenenya, naye Felikisi ye yagamba omubaka wa Mukama nti genda kaakano bwe ndifuna ebbanga ndikola ntya. Yali amanyi nti aliddamu okulifuna, kyokka ng'ekikopo kye yali akijjuza. Ekisawe kikoma ng'ayiseewo. Omuntu okuyita ekisawe kikoma tekyetaaga kutta muntu, tekyetaaga kwenda, tekyetaaga kuzza gwa Nnagomola. Omuntu okujjuza ekikopo kye kiyinza okuba okulemwa okusalawo oba okusalawo obubi. Omuntu okujjuza ekikopo kye, olukuŋŋaana luno luyinza okubeerawo n'olemwa okusalawo. Omuntu ng'akoze ekikolwa kye ekisembayo n'abanga agamba nti eby'abantu abo bonna biringanga ebyange. Nabagamba eby'abantu abo bonna abaagana obulokozi, Yuda yeetuga, Piraato yetta, omuntu ayitibwa Kerode oli eyatta ne Yokaana, naye Katonda n'amuwa omukisa omulala mu lugendo lwa Yesu anaaba omusaayi ogwo agusangulibweko. Yanyooma omukisa n'asalirwa omusango, era n'okufa kwe si kwe kufa okwa bulijjo. Lwali lumu ng'atudde ku ntebe, abantu baagenda okulaba awo waatudde envunyu nga ziteevoonya. Koowola omuntu yenna okukozesa omukisa gw'alema okujjuza ekikopo kye, kubanga oyinza okukola akantu akatono ddala oba n'olema okukola akantu akatono ddala. Oyinza okugamba nti ndiddamu mbiwulire nga jjo nabiwulira ne leero nja biwulira. Buli kyakuyiga tolinda nga kyanca, naye ekigambo kya Katonda kigamba nti omuntu yenna awulira ekigambo kya Katonda n'atakigondera alinga oyo yeeraba mu ndabirwamu mu maaso ge naye ne yeerabira nga bw'afaanana. Okweteekateeka kuno okugenda okuyimiriza abantu wembagambye tulina okukufuna leero oba si ekyo tetujja kukufuna wadde. Kyemba
bansabira buli muntu Katonda amusaasire. Naye Kristo yagamba abayigirizwa be nti balina okwewala okweyitira entalo bwe kitaba bwe kityo nga tekyetaagisa. N'abagamba nti bayinza n'okudduka bwe bayiganyizibwa mu kifo ekimu ne baddukira awalala ne batalwana. Era yabagamba nti bwe mulibanga temukyalina kifo kyonna kisigadde omwana w'omuntu aligguka ku bire. Kye bansabira omuntu yenna ali mu lukuŋŋaana luno si bigambo bingi ebigenda okwogerwanga mu lukuŋŋaana luno oba ebyokuyiga ebiwanvu. Ebigambo ebinaayogerwanga bijja kuba bitono nga bituuka ku nsonga. Olwali tulabye eby'ennaku eziri mu maaso si weewaawo. Tulabye abantu nga bwe bagenda okwegattira awamu okulwanyisa abantu ba Katonda. Tulabye nti omuntu omu ayinza okuba mu ludda oluyiganya oba oluyiganyizibwa. Mujja kwesomera ku lunya olwa 3:5 okweyongerayo. Ebintu bino byonna Yesu yabigamba abayigirizwa be mu ssuula emu ng'ayogera ku kwetikwa omusaalaba. Mujja kulaba ebintu bino nga bwe biri ebikulu. Era nsaba Katonda ayamba omuntu yenna okubeera mu ludda olulungi n'okuva mu ludda olubi. Era mujjukize nti kino kye kiseera n'olunaku okulokolebwamu. Era buli muntu ayanguwe okukaayanira ekyo Kristo ky'amuwa asobole okubeera mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu ng'akomyewo. Buli muntu yenna Mukama amusobozese olw'ekisa kye mu linnya lya Yesu. Amiina.